Onset Sheila Donzera ne team ye nga wobalaba we bagezako okubeera nga bakikwasaganya okulaba nga bajeewo picture ennungi nga basinzira mu bitundu by'ekatwe mu kasaawa mu ghetto nga bakwasaganya ekifaananyi kya vidiyo ye empya gye bayita Sesetula. Vidiyo eno etunulidde nnyo ensonga zirimu abantu abavibinga ne bannaalongo ne bassaalongo, ngoma nganda, amazina maganda, ebigambo biganda, ebigambo bya Luganda, so goswana okubeera nga ate obijjamu meaning endala bwe bwefuula amanyi nnyo Oluganda okusinga eyayimbye oluyimba luno walyesanga nga amakulu ofunye malala nnyo. Naye nga mubeera weeti tubeera ne Social Properties. Social Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon n'ebigwa mu kkubo eryo basangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woziraba awo osobola okubeera nga obeefunira. Properties nga mayumba, mataka, mamotoka nabyo nga bikyali mu mbeera nnungi bakubireko ensonga ezo bajja kubeera nga bazikwasaganya bulungi nnyo. Tulina omukyala Maria Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana, so ensonga z'abaana azikwasiza maanyi. Mariam for Children ku YouTube channel ye, Mariam Massa Music ku Facebook, osobola okubeera nga naye omufuna bulungi nnyo. Ensonga nezibeera nga zitambula maridadi saana. Back to basics, tuli ku nkola ya video oba behind the scene ey'oluyimba lwe mulina okubeera nga mulirindirira ku YouTube channel ya Donzera Nalongo Mosokozi ku TV ne radio. Nseseo obusesi naye nga 2021 Nalongo yasazeewo okubeera nga ekintu kino akikwasa maanyi. Abadde nnyo mu mawulire ku nsonga ya mutabani wa Tamale Mirundi, that's Tamale Mirundi Junior, nga bwe mwabalaba nga bakyusaganya emimwa era n'omutono omulaba nga afunvubidde alaga nti enkulu wallahi enywa. So mumbeera weetyo ne byemuze mu mulabako Speaker Apartments banzibye ssente dollars eziwerako weebityo era nga emmanyira Sheila Donzera teri lwajja mu Kampala naddala December naddayo nga takoze mawulire. Buli mwaka gwabeera wano olaba nti wabeerawo ensasage gyagattawo wano ne wali naye nga ebisinga ku ebyo mugenda kuba nga mwewulirirako ng'atubuulira azevuganya bigayi abayimbi be batakyayimba. Kiki ekisinza okuba nga kimusikiriza okubeera nga addamu okufulumya oluyimba mu space y'ebbanga eriwerako ng'abadde takyayimba? Bo bwe yayimba bwamugattako ki? Byonna bye tugenda okubeera nga tutunuulira mu maaso kaawo nga tuyitiramu kanneemu kanabiri ku nsonga z'okuyimba neza munywanyi we bigayi tomanya ayinza okubeerako kyazoogerako mu nsonga zino. Nze lujja tuli ku Cavuton Music, subscribinga, sharinga, commentinga emboozi enyume. Nkujjukiza nti tutunuulira ebyokuyimba masanyu, tutunuulira obulamu bw'omuntu wa bulijjo, tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi wamu n'embeera y'amawulire agabeera gatambula mu ggwanga Uganda. Ffe Cavuton Music nze lujja wetyo nga tutunuulira ensonga ezo ate nga tuzireetera okubeera nga gwe tulaba ofuna sayidi yazo mu bujjuvu. So awo wennyini katubeere nga twegatta ku mbeera nga weetambula wano wennyini. Yes, I can. Wali naye njagala first kati wali ngenda kufaana kupaati nga bamulaga ekyama nga bona abazinyi abadde tudde pali ojja kikola otya?
Yaura. Aha, echo. Bwekwa engalo echo. Bwekwa engalo zise. Chenjala. Bwekwa engalo. Enzijo wote. Ennene. Omanyi ennene. Eyinza okuba engoma, embuutu, ebintu bingi ebwatukanga lumondo. Era ennene. Bwe bwoba ovuunula ekikyo naye nze nayimba ennene. Bulijjo ndi muyimbi. Oyimba ki? Nyimba music. Music ki oyimba? Nyimba music Na mirembe. Nyimba music yenna nyumirwa abawagizi bange. Nyimba nnyo Daga. katongo kamu. Nyimba bintu ebinyumira abawagizi bange. Big eyes mu nyimbi. Nze simulabanga mu Ogambo singa nyimba. big eye okuyimba n'ekitundu. Byonna musiika. What are you talking about? Asooka abeera gyali. Soke tuyiseewo ba Brighton, ba Britain, bayimbi, ba youth. Mu ggwanga muno obukali kyekkirizibwa nti ndi Muganda okumala abalongo weetuli buli omu kali kyayekkirizibwa era abantu bamala abalongo ndi nnaalo kiringa ganda musiraamu kulya mukyere ku mawuledi kati nange mba Muganda okumala abalongo kuyimba kitone nina ekitone nina buli kitone mbayiga nina ebitone bingi Menyereyo bisatu. ebitone n'ekyokuwooma Wangi ekyo mama. nakyo kitonde ekyokubira ebirala mujja kunkubira nekyomanya nina ebitone Oyina ekitone. nina ebitone era ndya ku bitone ebitone byenina babiri nina ekyokuzaala nina ekyokuwooma nina ekyokusukkuluma ate gwe ekitone ekyoyagala obumba kyobompa Nga bivubutuka mu maama wa. bigambo kyanti Nina ekyokuwooma. waliwo akawooma jostad agamba owooma yakola kive bigambo olulimi twalusangawo and we are trying respecting anga just nti abavuunuzi olaba tugenda mu mikolo mbeeramu aboogezi b'emikolo oli navuunula kirala ng'oli navuunula kirala siyimba nyima zange kuzibu mulinde pidi Ijaya ayinza ozitwala. sibimanyi Alisha Boystick agambye sente z'otadde mu vidiyo ey'oluyimba naawe gy'otamanyi gyegenda kuzanya lwaki tezitadde mu big eye nga alinga amazi ye yaani anti mujja kugatta abakadaama n'abanoonyi ba ssente nze ndi munoonyi era ndi mufuni Kunyimba zoyimba ozo abaana kuyita ku mikolo ate ani ampita kati nze tewali asobola kumpa ssente ze njagala kuyimba mukwano mbeera California Oyimbira sinema. saagale kuge tewali azisobola ssente zenyimbira tewali azisobola ange waneegana tewali kivumu kyensobola kuyimba nsobola mpozi okumala abalongo b'omuntu ng'ate mukwano gwange ampi ssente nendaalongo munnange jangu omperekereko okumala abalongo kwanjira ebyo nsobola bibera naye okumpangisa nobody worth okumpangisa ogamba gwolimono influence concert zizo zirina kuba mu balongo okumala abalongo listen to me si kuba mwono kuba kuyisaamu buwangwa okumala abalongo ne Katikkiro bakiwagira muzaala abaana n'abasiraamu bakola shukuru mu bisiraamu kuba kumala baana mwana oyo bwoza Abasajja banakkiriza zikuba. nze ne Obozikubidde family. listen to me seetaaga muntu kuba luyimba lwange nze kuba wakabi kubanga olwedde ndi wakabi bwe nnyingira mu kisenge kyange neewuliriza bye neeyimbira nze mba contented nekyendi okiringa muntu kungadde nze ate olina figa nze bwe nyimira mundabiramu yange neera nga ndi musufu okitegeera nze okwekkiririzaamu kwange nti ndi muyimbi ndi wakabi mba mu nnyumba yange kati gwe olukubye ompanye tompanye tekina tekinyongera Kavidiyo kano akasembyeyo. akanti ze sizimanyi Ekasinze n'okukanga Sezaala. mwe muyina ebyammwe ng'ebyammwe bye mulowooza and by the way abantu bayiga okubeera mu bulamu bwe baagala noti okubeera mu bulamu bwe baagala babeeremu bwatakera ku makya n'ontonda lwaki oba onsalirawo obulamu bwange bwe nnina okulumukanya okitegeera kati nze nga nze shiri I wake up buli ku makya
nene nonyeza ekikumi bwe mba sigenda kijja wa muntu tolina nsonga eŋŋaana kolaki kulivinga bulamu bwenjagala bwabulaba bweba tebukusanyusa oli wa ddembe okolaki okunneesalako omwoyo kati nze ganze nkola nze byenjagala nebinsanyusa sazaala wange simutya ate kati yayagala omwana abeerawo nga talina mukazi yagamba ye tayagala mutabani we kubanga yagala bakazi abakulu nga bwe wamukotinze bubi yagambye omwana mumuleka iwewo omubiri era byalina okukola omwana mulenzi mumuleke